okola kyamaanyi okwekumiranga ku extra digest mugoba nsonga yonna gy'osinziira nkubuuzaako oliyo otya mukwano osiibye otya mukwano embeera eri etya mukwano gyebale gyonna nze Idris Lukwago nate okutuusaako omukolo makeke ogwabadde mu Kalagi ogwa Hajji Habib Nsikonnene Ssaalongo omutuuze w'e Namasingiri eyakoze omukolo ogw'ebyafaayo mwana wattu oguyinza n'okuwandiikibwako mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna ki Guinness World Book of Records. Lwaki Ssaalongo Nsikonnene Alhaji yawasizza abakyala 7 ku lunaku lwe lumu, so nga mwana wattu abakyala bano sabbiiti emu emabega baamwanjudde mu maka g'abakadde baabwe bonna 7. Kyokka nno mwattu ekyewuunyisa kuliko abakyala 2 nga ba Luganda. Oba Nsikonnene akikola atya? Nze naawe okwanjula kwabadde taratibu ng'omuntu bw'ayinza okukinyumya n'okukigereesa. Kwabadde kwa byafaayo, omusajja ennaku 7 ng'ali mu mwanjula mu maka g'abakadde b'abakyala be 7. Mwana wattu tekibangawo kino ekintu, naye Habibu Nsikonnene Alhaji ate nga Ssaalongo yakikoze. Abakyala bonna buli muntu yakoleddwako ng'emanyimu emikolo gy'embaga bwe gibeera. Kusagambiza okubaawo, eno mwana saaluuni, eno abantu nga namungi w'omuntu yekka yekka eyeeye ku saaluuni. Katutandikire mu saaluuni nga babakolako. Eno bwe bambaza kadaali waabwe, make-up bwe bamubakola, we babyula obumwa. Haji eno bwame nange Alhaji. Nsikonnene wamma ddala oli musajja mmekete. Bwe nkujja mu saaluuni tuyingidde oluguudo olwo twolekera tuli ku lunaku kati lwa mbaga, twolekera buli mugole mu super custom eyiye. Haji abakulembedde mu Mitsubishi ya black UBP n'endala ezigendera ku motoka mpya sizino enkadde ate ekwamye simanya weddemu amafuta ate abagole mufulume tusindike emmotoka. Apaana, tebyabaddewo. Abavubuka bano enjasabye simanyi mujja tusindike emmotoka tukwateko ku bagole. Nedda, apaana, tewabadde na mulimu. Nsikonnene yakoze omukolo gwa byafaayo, buli mukyala mu mmotoka ye n'abamu ku bantu be. Eno make-up we bamuzzaako abaasanguza we bamuzzaako. Tuyingira oluguudo Kalagi asannyalala. Oluseregende lwa mmotoka emu kwemu mbuutu zikaaba, mwana pikipiki, eno mwana budodi, mwana ngoma, mwana mbuutu zisogambiza. Embuutu zaavuze Kalagi yenna ezaasombodde namungi w'omuntu. Kye bayita namungi w'omuntu gwe munywanyi alaba extra digest mugoba nsonga nga nawe bw'obiraba bwe biri. Omukolo gwatuyitiriddeko. Embaga ey'ebyafaayo eno nkugambye eneetera okuwandiikibwako mu kitabo ky'ebyafaayo mu nsi yonna ki Guinness World Book of Records. Ya Hajji Habib Nsikonnene ono nno mutuuze w'e Namasengere Nabbaale mu disitulikiti ey'e Mukono. Nsikonnene ogutali ku basajja balala yayanjuddwa abakyala 7 mu maka g'abakadde baabwe okumala sabbiiti nnamba, era bonna omusajja emmekete n'abakuba ekidaala olunaku lumu mu maka ge Namasengere. Namungi w'omuntu yakwatiridde ku nguudo eziyingira Nakifuma nga bwe nkugambye Kalagi wakati mu kasagambiza kw'omukolo ogw'ebyafaayo, era bakira buli alaba abagole nga basanyufu bayisa ebivvulu wamma nga yeewuunya omusajja emmekete Nsikonnene Alhaji ate nga Ssaalongo bwakwatamu ensonga z'amaka. Gwampuliriza ensonga z'amaka go zikwata otya? Gwate okuwasa abakyala 7 n'obasuza mu kasolya kamu bw'otayita Nsikonnene mmekete, olwo tumuyite Njasabigo. Teekawo erinnya lyonna by'oyinza okuyita
Nsikonnene Hajji Habib Ssaalongo. Nsikonnene wamma ddala weebeera nkoko eno mpanga ey'ejjindu erisukkulumu. Abadde tukyawaana ate nno Nsikonnene nga tuli mu kumwewuunya mwana wattu ate kitaawe. Ngamba kitaawe wa Nsikonnene Kawasa w'abakyala omusanvu. Yeno yatutegeezeza n'atugamba nti mukika Ssaalongo ono munnaye yadde yasoose okuwasa abakyala omusanvu, naye ewaabwe mu kika kizze kibaayo okuwasa abakyala abasukka mu omu nga basula mu kasolya kamu mu nnyumba emu. Yatujulizza jjajja wa Nsikonnene eyawasaako abakyala 5 era mu nnyumba emu, bonna abakyala 5 jjajja wa Nsikonnene yakikola. Ye kitaawe wa Nsikonnene kennyini agamba naye yalina 4 nabo mu kasolya kamu mwana wattu. Kale nno Nsikonnene wadde musajja njasabiggu wa byafaayo, naye kizze kimulondoola, kintu kiri mu kika. Kyokka ekyewuunyisa mbu mpaawo butabanguko bugwawo newankubadde abakyala bonna bawangalira mu nnyumba emu. Kale mwana wattu tekitera kusangika nno ekyo nakyo. Abakyala nga bayina ebbuba, abakyala nga beesojja ku luwonzi, abakyala nga si bangu bakubeezaawo. Leero walifa abasajja abamu baluyongoyongo, nkyogera nampola mwana wattu, walifa abasajja abamu baluyongoyongo mazima ddala. Awo olowooza mba nyinawo akabonero luyongoyongo munnange. Awo oyinawo akabonero nga leero osala ebiyungu nodda mu nnamba 1, 2, 3 paka ku 7. Nsikonnene ono musajja njasabiggu asala ebiyungu awatali mukyala yenna kwemulugunya nti woowayi. Omukolo guno gutambuza bwentyo ng'era omuntu wabeera n'omukyala we, nawe wennyini ng'olina omukyala omu otwala obuvunaanyizibwa okumwanjula ewaabwe ne bakumanya nawe n'omanyi ewaabwe. Ekimpaliriza era ndowooza mu kutwaliza awamu olabye ng'eno buli muntu akoleddwa embaga eyiye, kubanga buli muntu mwanjudde lulwe n'endyoka ngatta nga bwe nnaagatta amaka gange nenkola omukolo gumu nengutuuza mu maka gange. Maaso eyo tomanya ng'obulamu we buli, kubanga nkyali muvubuka. Maaso eyo tomanya, siyinza kugamba nti nkiggadde. Ssaalongo Hajji Habib Nsikonnene ojja kwebuuza yaani? Ankuweeko ebyafaayo ebitonotono. Ono nno yasenga ku kyalo Namasengere Nabbaale emyaka 4 gyokka emabega. Kati gwe bala okuva mu 2003 ono gwe tulimu, obala emyaka 4 emabega. So gwe mwaka Ssaalongo ono gwe yayingirirako ekyalo Namasengere Nabbaale, Kalagi Mukono district. Ekyalo kino yakisengako n'abakyala 3 ng'abana mwana wattu azze abafuna nga bw'ategeeza ku bakyala bano abalala bano 3 okuli nnamba 1, nnamba 2 ne nnamba 3. N'afuna nnamba 4, nnamba 4 n'amutegeeza nga bagenda ofuna nnamba 5, n'ategeeza ku nnamba 5 tigenda funa nnamba 6. Nnamba 6 aba akyali alowooza yasembyeyo, nnamba 7 yayingiddewo. Ate nga ne nnamba 7 asuubirwa okuzzibwako. Nnamba 7 talowooza nti ye kaggalanda w'abakyala. Hajji Habib yatutegeezezza akyasobola okwongerako Mungu singa anaaba amwolese nti yeetaagayo omukyala omulala. Hajji ono ng'amaze okusenga ku kyalo kuno, mwana wattu agaziyaamu ku ndowooza olw'embeera gye yalimu. Oba oli awo yali wano nga yakakisenga n'abakyala bano 3. Obusobozi tebwali bunene nnyo awo, naye olw'okuba nti musajja njasabiggu ate ateesa n'amaka ge bulungi ne batambuza obulamu. Nsikonnene afuna ekirowoozo ky'okuzimba ennyumba gaggadde. Ennyumba mwe basula bano bonna abakyala 7 agizimbe nabo bwoya nga n'amataffaali mwana wattu bazze bageekubira okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze nga Extra Digest mugoba nsonga. Agakubye nabo
ye mwattu towakana Nsikonnene amataffaali agakubye ne bakyala bwe bonna buwoya 7 era amaka mapya Naalongo nno ye mukyala mukulu mu kasolya ka Ssaalongo Nsikonnene era ono amaka gano oba akasolya kano akayinamu abaana 4 kyokka omugatte Nsikonnene asukka abaana 15. Ekyewuunyisa bano bonna 15 si baabakyala bano be yaganzizza oba be yakansizza n'akakasa eri abantu be bakyala be 7. Abamu baana baabakyala balala be yasooka okubaako nabo era bakulu ddala mwattu. So be yakubye kadaali si be bokka abazaala abaana bano. Nedda ssebo, nedda nnyabo. Nsikonnene musajja mmekete awuniikiriza abatuuze ku kyalo Namasengere. Anti abakyala bonna 7 asula nabo mu kasolya kamu. Era buli mukyala alina ekisenge mwasula. Olwo Ssaalongo n'agaba ebiyungu mwe yeegiriisiza. Tekisangika munywanyi, tekisangika. Olaba nze nnina omu oba obeera n'omu. Gwe naawe ali eyo kikubiseemu obeera n'omu. Akameseji ne kajja buzi ku simu aka WhatsApp. Twin. No papa okwata essimu. Haji oba Hajati. N'agamba owaaye kiki bakkubira. Oba munne message yo yiino. N'olira ng'omutima gukutwakira bwetwa. Naye wa Ssaalongo tebiriiyo. Yalipo obwesigwa n'ekima bakyala be bonna nze yaliwo obwesigwa n'embaleeta era nze ndabira ddala essanyu ery'amaanyi Ssaalongo okusalawo okuleegattibwa ne bakyala be kadaali tekimpeesa essanyu era omukolo guno gwa kitiibwa ku kyalo kuno tewali yali akukoze oba mu mwaka guno tewali amuvuganya. Muganda wange nasanga nzaala kino sikirabangako era nakutuusiza mu kkula lino oba nakutuukako Era neebuuza nti omwana ono kino yakikola atya. Buli lwembeerawo ndabye ekintu kino ne ŋŋamba mu kitundu kyaffe muno disitulikiti Mukono ani yali akikoze. Era nze ŋŋamba nti Mukama Katonda eyamuwa yali ng'akyamuwa. Wabwe ntunuulidde byakoze n'abantu baalina awakaawe bakyali kyembadde sikuuge kuba abantu basukka olukumi babuliddwa ne batuula naye ebyokulya balidde n'okunywa ne bisika n'okufuuka. Buli mukyala musanyufu kwekyo kyafuna. Buli mukyala musanyufu kwekyo kyalina. Bw'otayita Ssaalongo Nsikonnene omusajja emmekete enjasa biggu n'antasangika oyinza muwa linnya ki? Nsikonnene musajja akola ogw'ekinnansi okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze era ajjanjabisa obutonde ng'era mwe tutuukidde mu maka ge tusanze waliwo abantu abeekulumula okuyingira embuga okujjanjabwa so nga n'abo abakoze ku mukolo bano akina naleese tenti nze nakoze ku kufumba owakadaali simanyi bino biki bonna mwana wattu tugenze okutuuka mu maka gano olunaku olwaleero anti embaga yabadde ya ku Sande. Kale bwe tutuukiddeyo nga bali mu kutegula bintu ow'amasepiki agatwala oyaleese emmeeza z'omukola azitwala ow'obutebe buli awo alindiridde butwala abantu balya nakati bakyalya bakyanywa. Teri nkiddamu teri yasubiddwa kulya ku mbaga mmere yabaddeko oba keeke. Era okumanyanga abantu babadde bayitirivu ku mukolo abazze ku mbuga ewategekeddwa omukolo gw'oba oyagala genda olumbe ennimiro zaawe zonna zalenyerereddwa. Si mu kwagala kozi teri attattana mmere ng'ayagala naye olw'okuba omukolo gwabadde makeke ennimiro eziriraanyewo wamma zitenda bakalittima abazirinyiridde naye nga mu kyo abeetabye ku mukolo wamma bagutenda okunyuma nti bakira Ssaalongo
Nsikonnene akize abasajja bonna. Bakira akima hakize emu ku emu bw'agituuza ku ntebe okwalambikiddwa erinnya lya Haki eyo. Haki namba 1 ye Hajati gundi ng'amutuuza. Haki namba 2 ng'amutuuza ku ntebe ku kituuti waggulu. Namba 3, namba 4, 5, 6 paka ku namba 7. Olwo enduulu netta abalabi mwana wattu. Enduulu yasaanikidde ekyalo Namasengere Nabbaale ng'omugundivu awasa Hajji Habib Nsikonnene Ssaalongo. Buli omu bw'amutuuza ku ntebe okwabadde erinnya lye olwo Nnende Kawasa n'akkalira awatali agamba. Nga bw'omulaba awo tayina agamba. Bono mwana wattu abeetabye ku mukolo wamma balirwawo okwerabira omukolo amakeko gwa Ssaalongo Hajji Habib Nsikonnene. Tufunyeeko ne ku mukisa ogwogerako n'abamu ku batuuze ababadde ku mukolo. Mulimu ne ssentebe yamukkiriza okola omukolo mu kitundu. Mulimu awo Zakariya Mwanje kojja wange. Ebisingawo ku bino ate munnaye Lubaale lw'omulamu. Omulungi ali ku Extra Digest Mugoba Nsonga nkwebaza okugyekuumirangako. Nate tugobye bumale. Tuli ku kitundu kye Namasengere Nabbaale mu Mukono District. Okola ky'amanyi okuba nti otwekuumirangako buli tuba tutuuse n'okutwegekanga amaaso awamu n'amatu. Nsooka kubuuzaako wasuza otya, osiibye otya, era olunaku lutambudde lutya okusinziira ku ggwanga gy'osinzidde okuba nti otulaba. Nze Idris Lukwago, nate tuli ku kyalo Namasengere Nabbaale mu Mukono District ewaabadde omukolo makeke ogwa Ssaalongo Hajji Habib eyakoze omukolo ogutabangawo mu nsi yonna. Yanjudde bakyala be mu nnaku 7 bagiyite sabbiiti emu. Bonna n'atuuka mu maka gaabwe gye bazaalwa n'abasasula. Ate era embaga n'ebaawo ku lunaku lwe lumu mu kidaala kimu. Kitegeeza gwe mukolo ogukyasinze okubeera ogw'ebyafaayo mu nsi yonna mwenna abaali bakoze ku mukolo. Nabwe kityo ndi wasanya okutegeeza gwe omulungi ali ku Extra Digest Mugoba Nsonga nti ate negatiddwako ssentebe w'e Namasengere Nabbaale. Muzeeyi nsaba obuuze ku balungi abatwegesa amaaso. Banyawe ne bassebo abali ku puroguramu eno omusajja yakoze ekyafaayo n'asasula abakazi 7 wiiki n'ennaku nga 3 oba 2 ate n'abakuba embaga olunaku lumu ku kyalo kwendinga kyamaani ekiyitibwa Namasengere eresiwano ekisangibwa mu Nabbaale Sub-County Mukono District omulukanga makukuba. Nze ekibose ekwalo emulimuli Mulimu ne emulimuli. Ndi musajja muteeso. Emulimuli. Emulimuli kitiibwa. Amuta muteeso. Kuno nze kabaka w'abateeso. Apana. Kuno kuna Namasengere. Tumumanyi gyali ali omu. Aliwa. Kabaka emulimuli. Sebo kabaka gundi bwagenda ebweru ebaayo kabaka omulala gwe basinza nga kabaka yasigadde mu lubiri. Gundi ono ani katikkiro wafu. Mumbuulireko munzijukire. Saagala biyingira mutu tudde nnyo ku kino. Sebo kabaka emulimuli. Abateeso bagenda kulumba. Ate abateeso bagenda kunumba wano. Anti wewaŋŋamya wewadde ekitiibwa ky'emulimuli. Mulimuli. Kakati nze taata wange bw'abeera emulimuli nange mbeera emulimuli. Banzibbulamu n'erinnya lye. Era twetuuma amannya. Nze Katolu Bwama kubanga taata wange ye Lubwama.
mbasi mugyeko kitiibwa ki gwoli etuumwa oba erinnya bakuwa nze nga ndi mwana neetuuma erinnya lya taata wange era tebambona apaana ate nga tulina abatuzaala abatuwamanya sebo njagala okinoonyereza abaana abawala osanga naye yeetuumye Lubwama nze hali yeetibwama abange nze mbatuuma gwababo gwebakotoggera kati omwana oyo mubeetu yeetuuma erinnya tabula era olugira nti nze ndi Muteeso omusajja w'emmulimuli eno nze mbeerayo nga ondaba oyagala kujogewabadde oganya oggatuwa oli musajja wa kitiibwa so ndine emmulimuli w'etteeso era eri gyatali nze eno mugambo waayo eno eri abateeso baffe abuuza kati olwo gavumenti bino byetuyambayamba kubeyambayamba ku bafuzi ab'ensikirano gwe yakakuyamba nze siri byansikirano anti byebimu byebyo ebirina eri ofiisi gye bituukira ate nze mba mbikolako gweobusamambiro byo anti oli emulimuli nze njagala kusigala nga bamanyi nti nze ndi mwana w'emulimuli nkitegedde si yeye si emulimuli naye wakika sebo omuntu kati emulimuli yafa ne bazaawo omulala naye omuntu nga yali wa kitiibwa erinnya lye nga yazaala libuna lisigalawo nga balubwama bali ku kitundu balinga 20. amina sebo naffe omukolo gwatwewunyisizza twali tubalabyeko twalinako omusajja nga alina abakazi 9 naye teyabawasa teyabakuba mbaga lunaku lumu atwalanga akaseera nakuba embaga natwala akaseera nakuba embaga naye omukulu Ssaalongo Kabibu ye yakikoze simanyi oba kyali kirabiseeko awalala naye nze bukyambaawo sikirabangako nga embaga etuddemu abagole 7 mu lunaku tutunulire ekyalo Namasengere kino kwotwala nga ssentebe embaga ekika kino zo babadde bajja bakola embaga babadde nga bazikola batya era zo zibadde eno lwaki yo yafuuse yabyewuno yanjawulomukko eno enjawulo yaayo abantu baba bateekateeka okuwasa abasinga bawasa omukazi omwomu buli lwaba ateeseteese embaga n'ayita abantu ku mukolo gwe nga guliko embaga ya mukazi atya omu naye ono yasasudde bakyala be ate n'abakuba ekidaala ky'embaga olunaku olwo lumu eyo embaga n'ebeera nga yanjawulo kuba embaga ezisinga ebeera ya muntu omu nga gwe bawasizza oba ya mukazi omu naye eno yabadde y'abangi kyekyenjawulo kyenaalabye ku mbaga ezisinga. Habibu ye gwe nga ssentebe obadde otya naye mutambudde mutya ku kyalo Namasengere naye entambula kisse entambula y'okuba nti mutuuzeewo talina buzibu abaddeko ne bakyala baabo naye nagaako agende abanjule buli omu ewaabwe n'amala n'abawaka surprise kambaga ya lunaku lutya eyo yabadde surprise kuba yamaze obbanjula n'abasasula n'abateerawo n'embaga bonna olunaku lutya lumu akoleka abadde ka surprise kusanyusa ekyalo kyo kyabadde kiti embeera yabadde etya kyabadde kisanyufu era nga kiri mu byewuunyo nga naye bwokyewuunya munnamawulire azze olwaleero ganoonya naawe ogambye ne mu nsi yonna tekiriyo n'abatuuze tebakirabangako kyasookedde ku kyalo ekyabagole 7 mu kidaala kimu era bonna nga abasibye kadaali awedde emirimu ddala bamema bumemi bati kituufu ekyenjawulo Habibu ono nga bw'ogambye nti naawe mutuuzeewo era muze mutambula bulungi abakyala bano bonna beyawasizza abadde abeera atya nabo era babadde babeerawa babeera mu makaage sikutegedde babeera mu makaage bonna 7 totuuseeyo ewo ogabye watuuseeyo ntuuseewo gwenju togirabye nti esobola okujyamu abakazi 7 enju nnene yonna ate ekyo n'obuuza so eyo ennyumba esobola okubeeramu abakazi 7 ku bbuba lino eriri mu Uganda
ne babeeramu ne batira emisango nga ssentebe wano owandiika emeka. Sirinayo wadde ogumu. Apaana. Tewali. Ebyaddala ne bookola okunoonyereza. Nsikonnene ono omaze naye ebbanga ki ng'omulaba ng'alina bakyala baabo awo katutudde awo. Ebbanga liweze. Myaka ng'emeka gy'omukulemberedde? Myaka giringa 4 gigenda 5. Emyaka 4 Nsikonnene ne bakyala be 7 mu luufu emu oba mu kasolya kamu tebakuleetangako musango nagumu wadde n'ogumu nti oba ono yankoze bw'ati wadde n'okuwulirayo nti oba abakyala ba Nsikonnene balwanye oba bayombye sikiwulirangayo. Bakazi bajja olaba ofuna bufunye muntu wabba nga nti waayo omukazi nakutegeera nti ye yamanyi bwakwatamu ekintu kye. Kino kiyigiriza olowooza amagye gabeeramu abajaasi bameka? Baba bangi. Olowooza akulembera barakisi eyo aba yenkanawo obunene abeera omu bw'ati ate n'alagira atwala paratuuni yonna. Kakati abantu 7 yamanyi engeri gy'abakwatamu. Ssentebe wangi Nsikonnene ono alabika alina ekyokuyiga kyatuyigiriza ng'abaami. N'ekyewuunya kyetulekedde bw'ate obeera na mukazi omu n'akulema. Olowooza nsonga kye zitulemesa ffe abayina omu naye nga mu butuufu omukwano gugira bwe guti ate leero yagenze yanobye ate leero yakoze bw'ati abazadde batawuluza emisango naye nga ku Nsikonnene teri musango nagumu. Anti kaakati Nsikonnene omulaba olinga bw'olemu okukanika akagaali muno n'akanika emmotoka. Olowooza ki ekiba kisinga ebbeeyi? Emmotoka era ne ssente ziba nnyingi ezikanika emmotoka. Naye akagaali era oli we yasobola okufuna akagaali ge gaali amaanyi ge bwe busobozi bwe naye ye naye awulira alina obusobozi obw'abakyala abo bonna. Kati tulina ngeri gy'oyinza kugamba nti n'obuuzaawo bibuuzo bye biba bigwana ye yennyini obusobozi bw'asobola okubeeramu n'abakyala 7. Bano bonna abaana ba Nsikonnene ne bakyala be bali bulungi basoma n'okusoma abaana teri musango nagumu wa ssentebe. Tuvudde ku kyalo. Ekyalo kifuniramu wa okuba nti omukolo makeke embaga makeke yakwatiddwa ku kyalo Namasengere ng'olwaleero Namasengere yali ku mimwa gy'abantu mu nsi yonna. Kitegeeza ki eri gwe nga ssentebe akulembera? Ekyalo nga bw'okiraba kiri bbali wa kibuga. Abasinga mbadde temukimanyi kati temukitegedde. Tukitegedde olw'amaanyi kati naffe ogw'omukusa twagufunye. Okubeera nga ku maapu y'ensi yonna Namasengere yafunye embaga ey'ebyewuunya. Yatotadde ku mitimbagano. Ate bino byempulira nti ate simanyi bannaddiini baavuddeyo ne batandika omugira okumusongamu ennwe kye yakoze biki ekyo kati ekyo nga ssentebe nze mu byeddiini sirinaayo mukono olw'ensonga simanyi mateeka ga musajja musiraamu ate era nange siri musiraamu simanyi mateeka gawe bwe gagamba bana bw'aba yasussaamu mubana nga bo bamanyi engeri gye bayinza okukikwatamu nze sikirinaamu buzibu sikirinaamu mukono. Kifaananyi ki Nsikonnene kino Nsikonnene ono kye yasiigidde ffe abasajja tetugenda kusajja lata tusukkewo tuyitewo ate oba gw'ogambye sali yebalagira abakazi bana shariye gamba bana Nsikonnene yaleese 7 yasukulumiza akati ate gw'ate abasobole oleeta baaki Nsikonnene busobozi tudibye ennono y'eddiini gw'atalina busobozi osobola okubeera n'abakazi 7. Apaana sibasobola olaba n'omunjagala muggoba ate kati awo tewali ngeri yonna gy'oyinza kuga nti tekireete basajja kusajja tudde nnyo mu busobozi. Oyinza okuba ng'olina abantu 30 awaka nga balya banywa n'okulemwa ne balemwa ate nga nze alina 5 basula enjala. Bintu bya Mukama olumu bizibuzaabuza mwattu tebibuzaabuza Mukama yatutegeka nga tetwenkana.
etutegeka nga tetwenkana. Naye engalo zino nziraba kuliko kyala kisajja nnene eneddako ate eno neba mpanvu mu zo ate kannasu ne kabeere no gakatini. Naye nazo zonna ngalo ate zirina omugaso. Of course. N'alina omukazi omu wa mugaso, n'alina ababiri wa mugaso, n'alina abasatu babeera ba mugaso. N'oli akati ngoye yabadde yayanjudde omusanvu. Kuno twalinako alina omwenda. Naye lwaki oyo ye mwamubikka? Oyo yawasanga omwomu. Yakubanga omwomu kadaali. Ekitegeeza ekyalo kyammwe kino kyabyafaayo. Kyabyafaayo. Kubanga nawulidde nti ne taata wa Nsikonnene aba bataano. Jjajja wa Nsikonnene ataata be bana, jjajja baali bataano era mu kasolya ka. Laba nti mwana mugimu. Sijja kukamalayo nti agirira ku ngozi. Namasengere kati azzaako ki? Tetumanyi. Agufunye. Kati tuddawa. Mukama era yamanyi gye tudda. Kubanga n'ogwo twali tetugusuubira. Nga tetumanyi nti kisoboka okwanjula abakazi nebateeka mu kidaala olunaku lumu ne bakkiriza ate ne batabaako lutalo lwonna. Kubanga bonna abadde basanyufu. Bamwabalabyeko ku mativi nga teri munyeevu. Ye yamanyi ekintu kye bwakikwata. Obadde mbalaba mu lukuubo ono bwayitabo bwati bwaddeeri n'ono bwayitabo bwati bwaddeeri mpeereza ekijiiko n'akiweereza sena ku supu. Kakudyo kyakali awo. Sinnakategeera nze. Kamanyi. Banaye bw'oyinza okuteeka ente mu lugo ne zisulamu ente 10. Kati gwoba buna busobozi ki? Mu maaso awo ndabawo omusango gw'okujja okuloopera ebiyungu nti babisala mankwetu. Namba emu mpaka ku namba 7. Wakati awo ogwo guliba gwansi. Aliba alimereddwa obusobozi bwe yeeteekako. Nsikonnene omusango ogwo gumuyize baguleese wa ssentebe. Ate nze ogusala otya? Ate ogwo ngusala. Abantu baleke battiŋŋane. Ate battiŋŋane. N'oleka abantu babeere mu gundi emu mu kasolya kamu. Alemererwa yagenda. Kati bo lwaki bakkiriza nga balaba alina bangi? Owagira abayawukanye. Owagira okwawukana ssentebe. Nze mpagira omusajja. Toyagala security eggumire ku kyalo. Abeere ne bakazi be alemererwa ekintu kye yayingirira nga ayiiya amagezi. Abantu ne bajja kulaba genti oyagaliza. Ate ntya. Mpasiza musanvu gwange sagala gunveeko ti ate alemererwa agenda. Ate kakati gwe wamanya nti omusajja alina abakazi kakati gwe nojja ate kakati oleetawo okuwaaba owaaba biki bwe yali akuleeta wawaaba. Ebiyungu bisuse wa namba emu namba 2 babaddeyo ennaku 2. Sooka weebuuze ate mu wiiki mulimu ennaku 7. Edda weebuuze kiki ekireeta ekyo. Kyoba oŋŋamba nze simanyi. Nange saakimanya. Baleeta omusango nange mba sikimanyi. Nange mba nkyebuuza bwebuuza. Olwo naye mba nja kukubuuza kiki ekireeta ekyo. Kati gwe ne weenyonnyolako. Katudde Nsikonnene ensonga zimulemeredde. Tuzireese watusingako obuyinza ye ssentebe. Tusooka zisindikamu abakyala n'amubuulira ekyama. Nagereka ebiyungu bino nga bw'alina obbikereka. Abakyala mukwali ku kakiiko n'asooka atuula mu nsonga zaabwe. Kiki mukyala munnaye buzibu ki? Kati ow'abakyala alemereddwa. Gujulidde. Gutalisikidde magistrate, high court, court of appeal etudde gulemye ku Supreme Court kati. Omusango gw'amaka gusalika. So gambo baleka bulesi ne babeereyo ne bedda. Ogira owumbawumba. Kati mpumbira amuguze. Eno yonna biremye. Biremye. Abazadde bibalemye. Nsikonnene embuga yemulemye. Abazadde ne balemwa ate gwe kyama n'olowooza onoobisobola. Abazadde balemweddwa basenga baani. Kati gwe n'otandika otya? Kati weeteke mu kifaananyi ky'omuzadde w'omu ku bakyala bano. Akuloopedde omusango nga muwalawo. Wayogeddewo kali nti yayingiridde kyakola ki? Kyalaba era kyalaba. Alina okugumira embeera. Omuwabudde otya muwalawo? Era olina kumugumya mwana wange ekintu wakigendamu ng'okiraba. Naye taata omusajja bannaye amusajja asusse namba 2 andyako ennaku nnyingi. Mwana wange nkukole ntya?
kati era oba tulina kyakkola kati oba onooyiyawo magezi kyawe bwobeerawo kakati naawe gwe ssentebe kati gwoyinza kugamba otya so oyagala neteeka mu kifaananyi kya ssentebe kakati naawe gwe ssentebe bassenga balemeddwa abako balemeddwa kakati kati nze nga ssentebe Idris Lukwago mpita mwami Nsikonnene Habibu Hajji Saalongo wali n'abakyala bonna oba omukyalo oli akola ki akomplaininga na buli muntu ayanja ensonga era omukwanja ensonga nga ntandika okukubyamu then nga ngusala okusinzira ku byempulidde nga ssentebe olwongumaze nga buli saidi okubira muddeeyo gwobadde ogira oti naye terezaamu mwaka obadde okikola nga n'oli omugana naye oli byagambye obadde obikola naawe terezaamu mudde bumu mbase gumaze oba ogumaze kati ate gwe lwaki gwe kikulema ago amagezi togampadde tulina ssentebe w'ennamasengere Nabbaale ewabadde omukolo Makeke embaga gy'oyinza okuyita ey'ebyafaayo tebangawo mu nsi yonna abakyala 7 Hajji Habib Nsikonnene yabawasizza ku lunaku lumu ate nga yakyala sabbiiti emu emabega yakyala mu maka g'abazadde bonna ababakyala bano 7 ssentebe nga tukubira bubaka ki bw'oyinza okuwa abafumbo b'abakyala ayina omuntu okugamba omwami ayina omukyalo omu naye nga buyuuga oba babiri kyakuyiga ki Nsikonnene kyetumuyigirako kibuuzo ng'ombuuzizza kika anti netulina ssentebe era naye mukka si mwangu kyokuyiga kyetuyigidde ku nsiko Nsikonnene ekyalibadde ekyokuyiga ekyokumuyigirako Nsikonnene ye yakola ebintu bye mu busobozi bwe era kirabika alina engeri gye yakwatamu abantu be n'abamatiza kino kiri kuba era omuntu toyinza kuwasa mukazi ng'olina abakazi 3 oba 4 n'otamugamba era omugamba nenze nina abakazi bange naye nosobola okugumira embeera omuntu n'omuleeta ng'amanye embeera kati n'ensiko n'obusiraamu olwabayithawo bukyogerako nti namba emu namba 2 bw'abajja otegeeza ku namba emu bwotyo era obwedda wali omukyalo omukulu Naalongo nga buli mukolo ogubaawo yaguggulawo yayaniriza bano abagole abalala abapya yatandikirwako bakusala keeke Naalongo yasooka yakulembera banne n'abaala omukolo n'abaala ne balyoka beegatta ku mukolo keeke zaabadde mmeka owaayi nze nalabye wafuna omukisa gw'okulya ku kakeeke ate keeke ebuuka omuntu okujja nga toliiwo ku mukolo ate jjukira olizina ssentebe basooka mu bakulu walidde ku kakeeke obunene bwa keeke bwabadde butya ginkubiremu sigira omuntu atabadde ku mukolo ekifaananyi asaalirwe maga era zaabadde nnene ate nga zamadaala okuva wansi kumpi amadaala gesaakutte nyegadde gasukka oba mu 6 amadaala 6 geddako neddako nga akatuumu bwe kati so teyaleese keeke yaleese entuumu ya yaleese entuumu ya keeke mazima era ndowooza mwazirabye nga bazikubye ebifaananyi nazirabye mwana wattu neŋŋamba guno nze ndigulyako banaye gwansubye tewagubaddeko nagulabye ngulabe bwende naye nga nja kukeeka nti sirya keeke amannyo gange mafu icing sugar alina engeri gyantuulamu bwati oginyika mu mazzi n'omira byannema mba njagala ngayegayeemu ssentebe nkutteko akazannyo kano ak'obwere apaana naye gwe webala kuba mwami munyumya olabye bannange oli munyumya era yensonga lwaki ndowooza ogundidde ku ntebe genda maaso olowooza obudde totutte bungi amiina alhamdulillahi rabbil alamiina naye omusajja mumusabire omukisa olwedda agulina
ate abantu bamala abakyala baleme kucyankalana kuba buuzizza tebajja abantu bamala okujja ewaka ne tukuŋŋaana kuba twabadde nga 100 nange mbadde nkugamba siraba abantu 100 ne bajja ne bali ekyokulya ewaka ogwo mukisa yagufunye ate omumanyi musajja mugundiivu omumanyi kati ayogera direct ne Katonda obadde ombuuza nti naye tebaanenengane gwe olowooza okubakuuma ebbanga eri ate n'abakkirizisa n'abakuba embaga olowooza musajja alabika njasabibwa alina amagezi ge akozesa obwongo kampolampola kugana amaka agayogayooga n'abakazi okubanga bagira abasajja abaliyongoyongo biki olowooza n'amalako ate gwe wamutumye kubanga abakyala ndabye bapeti bati bato enkoko emira kyeneemalawo wabula yegerera kyeneemira ate bw'ojogere n'enjira bayiiye kamize naye kati gwe yakutiisatiisa musajja mulekere eddembe Ssaalongo taata Nsikonnene sikutiisatiisa naye embeera y'ensi abakyala bano bamanye oyo mwami mayiro biki bintu bwe bityo bye mbadde ntidde nze omusajja muleke gwe bw'ogenda ku mudaala n'ogula kilo emu wali asobola okugula wagula ne 12 lwaki otiisatiisa owabiri nti teekuvundeko ye tamanyi banaagirya aba amanyi n'omuwendo oguli ewaka nti kati omusajja mulekere eddembe lye lekere eddembe abavubuka tebagenda kugira kati ogenda ku self service osera gy'omalawo teekakayo toteekako kati yali ku self service ye yamanyi olubuto lwe nze waliwo eggayi nti nze keeke kakati sijja talina buzibu tomutiisatiisa Nsikonnene sikutiisisa Ssaalongo taata yes omulungi ali ku extra digest mugoba nsonga tukyagendera ddala mu maaso kutuusa ku byonna ebyabadde ku mukolo makeke ogwa Hajji Ssaalongo Habib Nsikonnene tuli Namasengere Nabbaale Nsikonnene ono ofiisi yo yakyaddeko wano embuga okwebuuzaako n'okulaga enteekateeka ze nti owaaye ngenda kuba n'omukolo gwa abantu bange 7 bobadde omanyiiko obulungi nti abeera nabo yazzeeko wano okufuna olukusa yajja ensonga kize yalambukululaawo era yannyinnyonnyola omukolo nga bw'ogumbuuzizza ngenda kukola mbaga y'abakyala bange nampa n'ennaku z'omwezi olwajja olwade olw'esande tezabadde 9 10 ti omukolo gugenda kubaawo nga 10 oli ate wabazze okubuulira omukolo gwe mu butongole n'akutegeeza ng'omukulembeze awatali nsonga era nali nina kumukkiriza agende mu maaso n'oyiwako stamp pa n'omukono ne musindika agenda afune security netuuka security era yabaddewo bulungi nnyo era omukolo gwawedde nga tewali kavuyo tewali nsonga yonna yakutaataaganya mukolo ku Namasengere kuno mazeko bbanga ki era omaze myaka emeka ku ntebe ennamuzi ku Namasengere kwe banzaala ategedde emyaka kati kakati ku bukulembeze obwa LC kino ekisanja kyakuna otyo abalala tebaliiyo bakubwako nange banonda bulonzi ate waliwo gweŋŋaana okwesimbawo oba waliwo embeera ate etya anti bino ebyokugulirira abalonzi nze sirina sente zigulirira balonzi ekyalo kisima busimi nti owaaye yoyo waffe bo ne bakuwa mu kusiima kwabwe webali kulamula oluusi neyisa n'empisa gy'oyisaamu abantu naye eyinza okukusobozesa okuwa obukulembeze akwata abantu nga talina sente naye ngaabakwata ng'awuliriza ensonga zankufunye kati omukolo guno gwabadde gwabyewuunyo nnyo mubawasiddwa mulimu bameka
babiri nga ba Luganda baana bandeemu ekyo kitegeeza ki eri abafumbo bano omusanvu bano mu kasolya kali ke twayogeddeko akamu bali mu nnyumba emu kitegeeza ki ate ba Luganda abakyala abalala Nsikonnene yabadde tabalaba oba bano banjawulomu abakyala abalala kubanga abalala abataano era yabajja buli omu mu maka gaabwe naye kati bano nange simanyi oba yakikola atya okubakkirizisa abooluganda ne bamufumbira oba ne bakkiriza embeera yonna eyaliwo n'abazadde ne bakkiriza ekyo ekintu kyetaaga nga obuuzizza Nsikonnene n'abazadde kuba nange simanyi ngeri ki abaana abamaama omu ne taata omu ne bakkiriziganya okufumbirwa omusajja omu simanyi oba ye yakikola atya kati ebiyungu bino eri abooluganda agenda bisala atya era nga bwasala na biri kati bonna bakyala ebyoluganda byawedde kati bakyala kati olwo bano abaana bano abagenda ozaalibwa aba Nsikonnene muba n'abaana bano abooluganda bano abakyala abooluganda bagenda kweyita batya ate kuliko omukoddomi wa munne bonna ba Luganda mbadde sikalabye bonna ba Luganda mulamu otaba mukyalawo mulamu wange wamma toli mukyala wange oli mulamu wange nga bagenda ne bagamba bamuwuyaze mumwanirize ate ne batuma ono atafumba yogenda oyanirize balo ate ataba mukyalawo kale kino bakikoze bubi then wabanga omukyala eyasoose owooluganda woono abadde alina kuba mulamu we otyo ate anti mulamu we kati Nsikonnene yawasa omukyala asooka owooluganda n'aleeta ne mulamu ate n'amugattako omanyire nti eyo empanga ey'ejjindu Nsikonnene oyina ejjindu eyo seggwanga yamera eggindu ya ggindu liri bwamusinde ku ttaka nga gwegwo enseera zonna ne zibwama Nsikonnene bwakuba omusinde ow'ejjindu enseera ne zikola zitya ezibwama terugenda kusukkawo wano omulungi atulaba webale nnyo ssentebe nange mwebale kumbuuza amiina ate kati muntu mugende oluleereetu ssentebe tweyanziza nnyo obudde bwo kale banna tusiimye ssebo namwe mwebale kujja kulaba ku byafaayo byennama byafaayo kino ekitundu ssebo kya byafaayo kiri ne ku Google kati bw'oteekamu Namasengere bakuyira data yenayena ajja Nsikonnene abakazi 7 ku lunaku lumu kati naye genda okikole apaana sirina busobozi wabyogeddeko obusobozi mbuweza obulina sooka ozimba enju ya mizigo 7 mbateeke ku mizigo nga teye bali mu maka ate era njawulo ki bali mu nju emu naawe omuzigo futi 10 ku 10 10 ku 10 simbi salayini ntyo guzimbe nga gwetoolodde oguteekeko kagge ssentebe tumwerekereza tukyali ku kyalo Namasengere Nabbaale tuzze okwongera okumanya ku mukolo makeke ogwabaddewo ku Sande ogw'omwami Habibu Nsikonnene Hajji ate nga Ssaalongo tuli ne mwami Zakariya Mwanje omu ku batuuze ku kyalo Namasengere Namasengere omusanze otya Namasengere tabadde mu byokutwaliza awamu tama onagiramu ati oli omutonotono biki ebitakwagazisa Namakenke kuba nti ali 10 ku 10 yeyagaza era okutwaliza awamu ebyalo byonna okusinga teri kisalo kyalo kyosanga kiri ku 10 ku 10 ate kiriyo
gyekiri mukama wange apaana era mubamu embeera z'abantu ezitategerekeka ebintu ntu ate ono yakoze bw'ati ente za muliraano zikandudde ennimiro ya gundi nga bw'obimanyi bwe bityo so ebyo ne munnamasengere mu ebiri buli wamu bibaawo tudde ku ky'omukolo amakeke baŋŋambye gw'omu bayambadde busuuti mwana wattu n'otinatina paka ewa Hajji Hajji omusanzu otya era embaga yabadde etya embaga yabadde makeke omuntu awulira ekigambo makeke embaga makeke nsaba omumenyeremenyere embaga makeke gw'ogitegeera otya era eya Hajji Nsikonnene yabadde etya embaga ya Hajji Nsikonnene yembaga gye naasoose okulaba mu bulamu bwange nga bwondaba nga bwensinzire mu myaka gye ndimu wano embaga gye nze naasoose okulaba ey'omusajja mu basajja ekimanyi nti musajja mmekete omusajja mu basajja omusajja emmekete ebigambo ebyo bibiri byanjawulo naye birina obugumivu mukyotegeeza ki ntegeeza nti ye musajja w'amaanyi mu basajja be naalabye ye yabakize yabasinze kuba sinalaba musajja awasa abakazi n'akuba peeya abakazi n'awasa abakazi 7 n'abasiba kadali bonna n'abanjula omulina abooluganda 2 ewa mbadde simanyi ekyo kakati awo oyo musajja mu basajja ku mbaga ze waakalyako mu myaka gyo eno embaga yanjawulo etya ku ziri zozoolya zozoobeerako nga bakuyise ng'omuti nga omutuuze waakali embaga mmeka era zibadde zanjawulo ziti oba eno yanjawulo etya okukira ziri eno weekiridde ti abakazi agasse bangi bawasize n'abasiba kadaali ekitabangako kuno oba muluka muno tekibangamu era wegambe nti omusajja mu basajja akyasinze mu muluka muno zenabaawo nsigira ku kifaananyi wano abagole nga bayingira waliwo akalulu awo nga kadaali bonna bava mu mmotoka zaabwe super custom twabaaniriza bulungi nnyo embeera yabadde etya yabadde essanyu lyereere okusagambiza kwabadde kutya kwabadde kw'amaanyi nnyo twamaze obudda nga tubalindirira abagole baffe mwabalindiridde ebbanga kyokuva ku muzikiti banga teryabadde ddene nnyo nga bamanyi nti batambulidde mu bidduka tebajjidde ku piki oba batambuza bigere motoka zo zitambula tebaluddeyo naye tuli awo nga tabebamba bakamala okutugabula ekyemisana nga n'abagole baffe mwasoose nakulya nga n'abagole tebannabakutuuka weewaawo tusanyuke nga tuli bagumu endulu esobola okuvaayo ey'omwanguka era twagikubye Hajji netumwaniriza netumulaga essanyu Nsikonnene yakoze omukolo era yagukoze mwasoose nakulya weewaawo nga bannannyini mukulu tebannabakutuuka ne babajjulira ne batugabula ekyalo kyonna aye ne muddamu ne mulyanga nabo bazzeemu naye ffe abakoze omukisa ogwo tukozesa chance gye batuwadde batugabudde byawaitu twasigadde kulindira abagenyi baffe nakukuba akalulu kubaaniriza abagenyi bamaze okutuula Nsikonnene atuuzizza abagenyi be manya abakyala be buli muntu kyenneewunyizza buli muntu yabadde ng'atudde mu ntebe eriko erinnya lye bwe kiri kitegeeza ki eri omugigi omuntu ogugweteekateeka okuwasa naffe oba nammwe bataata baffe abatuuze ku kyalo Namasengere konde ki Nsikonnene lyeyatukubye ffenna lyeyatukubye liraga nti singa oba ofunye obusobozi nga bwaba afunye nga bwe yabufunye nawe kolanga ye oba olina obusobozi obwo kolanga ye nina okuwuna kwempulidde emmanga wali nti maama anaabikiriza ebyo anti eriyo abamaama b'ebimama agamba nze tebanzizaako biki naye kati kino kyabadde kyakulabirako nti ne bano baagasse bakyala bannaabwe era baagalana kukyatubeerako nosulangako nga kuliko omukyala asozeza munne babuka bateesa bakola kimu tukole kino kati okwagala n'okuli awo
entambula ya Nsikonnene famire ya Nsikonnene n'ekitundu abatuuze batambudde batemutambudde mutya ng'abatuuze tetutambudde bubi kusinziira nti Hajji Nsikonnene muntu w'abantu era twamulaze naffe tuli wamu naye kiki ekimuletera okubeera omuntu w'abantu kuba ndaba abantu beekulumula bagenda ewuwe kiki alina kisa kingi musajja mukuŋŋaanya kiki kyankizo kikyalina because abantu obwedda mbalaba ebbanga lyembaddeko ewuwaawo ng'emmotoka ziwe zijja ab'obuboda ab'eggaali ab'ebigere alina kyankizo ki Nsikonnene ono bakyenkizo sikimanyi nze tokimanyi kyankizo kyalina lwaki abantu bamwettanira nnyo okuba nti nembeyawasizza mulimu babiri ba Luganda n'awase ne mulamu we nga kinene bwe biti abooluganda basiimaganye bagamba tukubeere tukwate ku musajja omu Namasengere ono kino yakifunyemu kuyiga ki Namasengere ng'ekitundu Namasengere yafunyemu atya Namasengere ngaffe abamulimu Namasengere yatuwadde ekyokuyiga nti tulina okubeera obumu nga twagalana tetwewalana kyekitundu okukula n'okugenda mu maaso omukolo gw'abagasse omukolo gwabadde ntaba Luganda otyo naye gutuwa ekyokuyiga kino kye olina kubeera bumu na banno si kweyawula kubanga Hajji singa abadde yeyawula mu banne nga tabeera muffe tebandibaddeyo n'abantu we omukolo baguvuddeko ssaawa mmeka omukolo ogwo navuddewo ssaawa nga 3 ez'ekiro ndabawo dansi abaana atera okutandika naye kati nganze omukadde mba mulekera abavubuka bamusobola nze awo nenzira eka mba mukyamu toba mukyamu anti emyaka n'okwebalira n'ogamba ntambule ng'obudde bukyali nzira ate nti neppaka waka Amina tweyanziza nnyo omwami Zakariya Mwanje mwebale kuuma kyalo tukikuumye Mukama yatukuumira mwebale nakuba nti mulina omusajja enjasaba eggulu era ye Mukama yamutuwanga kirabo abayambi atya kuba mulabye wanjawulomukko mu bintu by'ensimbi musajja si mubi naye aba olina obuzibu n'omutuukirira akudduukirira n'akuyamba okay so mumufunyeemu mu buuyo obwo nti bw'oba olina kye weetaaga Nsikonnene waali munaaye ogendayo n'akuyamba tukoze tutya so kwesigamwa kwammwe kunene Amina tweyanziza nnyo taata ye mwami Zakariya Mwanje omu ku batuuze b'oku kyalo Namasengere Nabbaale mu Mukono district ewabadde omukolo embaga makeke n'omusajja w'ebyafaayo Hajji Habib Nsikonnene Ssaalongo yawasizza abakyala 7 ku lunaku lumu era n'akola ekyafaayo nti bonna yagenze n'akyala oba ne bamukyaza mu maka g'abakadde baabwe bonna tukyagendera ddala mu maaso genda funa ku maama afumba ettooke ewa mwami Zakariya Mwanje naye tuwayewayeemu kimu bibiri twegattiddwako omukyala Saala Mwanje era ye maama afumba ettooke mu maka g'omwami Zakariya Mwanje maama weebala emirimu kale embeera y'obulamu embeera tebadde mbi abato balungi Namasengere naye mulungi tayinza butaba mulungi okusagambiza okwabadde wa Hajji omukolo wagusanze otya omukolo gwagenze bulungi weebale kunyuma oli omu kubabadde Max wali 10 ku 10 mbu wakubye kagoma zenga
Wabale kusiima. Amina. N'oluviiri ndulaba. Olulaba. Embaga yabadde etya? Embaga yabadde nnungi. Nga tewali buzibu bwonna. Mu myaka gyo wakali embaga zino mmeka ez'ekikula bwe kiti bakyala 7 ku lunaku lumu. Bannange sigirabanga nako. Ebbanga ly'obaddewo tolyanga ku mbaga bweti? Sigiryangako. Ate nga bangamba ne taata wa Nsikonnene baali abakyala 5. Nga sigirabangako munnaye lwe lwasoose. Osanga nali sinaba kujja mu katundu Namasenge. Kino kitegeeza ki eri abakyala? Kitegeeza ki eri abakyala n'abaana abafumbirwa olwaleero nti omusajja omu asajjalaatira ku bakyala 7? Kisinziira ku nsawo yo oba ku nfunayo. Kuba obanga weewulira muli ng'ojja basobola bulungi obbasaabinga bonna oba olina okukikola era ne kituukirira. Okusaavinga otegeeza ki? Saavinga mukyala olina nnamba 1, saavinga namba 2, osaavinga paka lwe paka w'omalawo wiiki nnamba sabbiiti. Mbirabawo kakati omuntu ajja kwebuuza nti ku mbeera y'obufumbo nga bwe tubumanyi, obufumbo si bwangu. Olowooza bano 7 boolekedde ki gwe ng'aludde mu bufumbo? Kutya bali mu nnyumba emu. Saalongo bw'ava mu ruumu eno olunaku luno enkya wali embeera y'obujja. Awo tewalina bujja bubeererawo naawe. Kasita abanga asobola obbalabirira munna kati ate obujja bujjirawo. Ku bakyala be tumanyi ab'ensangi zino awo tewali bujja obutandikira ssebo. So ku Namasengere kuno abasajja ekikula bwe kiti wakalabako bameka? Tewali n'omu. Ono yasoose mu byafaayo bya Namasengere. Kati tukubiremu ekifaananyi wali kantandikire wano ewaka. Singa kojja wange mwami Mwanje akeera ku makya n'agamba nti mutuufu mukyala nandibadde nno munaye tufunayo munno. Amawulire ago we gakutuukako gayinza kuyisa gatya? We gantuukako nga tuli bulungi ng'alinamu ku kantu akawera akasente kali keŋŋambi. Mugamba gwe munne muleete tubeere. Toyina buzibu. Kati singa wano mu kutematema wano ebiyungu wano ennaku zijja ne zibeewo nga zikeewa ng'ewa eri yo bateekayo nnyingi tugeze mu sabbiiti eri bawaayo 5 nga bakuwa 2. Okisanga otya ekyo? Era tasobola weyeweerayo amuleeta oli nga byonna ajja bituukiriza bulungi. So tokiinaako buzibu. Kojja bakutadde tebakuyinaako tabbu kojja wange Mwanje. Namasengere ajja kumpoomera. Mazima. Yatandise dde okumpoomera nno. Kubanga olwatuuse ne banyaniriza, olwatuuse ne bantu ne batwagala bagamba tubale tubalize. Bwe tuyitawo wano kojja n'aŋŋamba ojja kudda oyogereko nange sooka ew'omukulu. Kaakati era omuntu ajja kwebuuza ekibuuzo agambe naye mu butuufu kati gwe oli muzadde oli mu myaka egizaala abamu ku bana abaki abaana oba abakyala aba Nsikonnene be yawasizza ng'omuzadde amawulire gano we gajja gayinza kuyisa gatya ng'omwana akuleetedde embeera n'agamba maama nno omusajja gwe ngenda okufumbirwa agenda tuwasa mulundi gumu tuli bakyala 7 gazze wuwo omuwala bamugye wano omu gayinza kuyita gatya gakuyisa gatya? Musanvu tuli 7 era bwe mugamba namugamba woba olabanga munnange kyosazeewo
ngojja kumalako ewabbaawo munakuwase tewali buzibu. Abazadde b'e Namasengere nga ensonga bazanguya mangu ez'omukwano temwagala tuteekawo muziziku gwonna abaana mubaleka ne bagenda batandike famire yaabwe buli muntu alemu olubimbi lwe. Okay. Kati ku mbeera y'emirimu wano ekifaananyi olunaku lutandika lutya? Emirimu gitya? Tugeze lunaku lukedde bali abakyala 7 ewaka. Olunaku olowooza ndi ku butabanguko nno bwe njagala okunoonya kati waneeno noonya butabanguko mu maka wano bali 7. Jukira abakyala obujja bwaffe obumanyi munnanga w'abakyala obumanyi obujja abaami babulina. Bwolekedde ki omusanvu bano ne Ssaalongo waabwe? Kati omusanvu ogwo mwenna mwina kubanga mukwatagana okkaanya era bamutakwatagana mubamu omu oba babiri banaye buba bukula ennyo nga gwe atakwatagana na banno bali kyoba olina okukola kukkiriza nga bwe wasalawo n'okkiriza nga mugenda mu maaso na kintu kyammwe. Sikulimba singa gwe mukyala mukulu Nnaalongo Ssaalongo azze agambe waye waliyo nno banna abalala 6 mbaleeta wandimuzeemu ki nga tukugira n'ekyo tusembe n'ekyo. Abakyala bameka? 6. Gwe mukulu Nnaalongo nga bwali Nnaalongo ye mukyala omukulu. Era nkuddamu ne nkugamba ogambye otya Ssaalongo? Maama ndeeta 6 banna abalala. Kale ssebo tewali kizibu bw'obanga bw'osazeewo. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzeege webale kubanga okyagyekuumiddeko empoomu extra digest mugoba nsonga. Nze Idris Lukwago era nsaba nkusiibulire wano